Dr. Besigye abadde ateekeddwa okusisinkana akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Center mu Emerald Hotel mu Kampala, wabula balemeseddwa poliisi oluvannyuma lw'okubuuza bannannyini wooteeri ebbaluwa ya poliisi ebakkiriza okutegeka olukungana nga tebagirina. Dr. Besigye alemeseddwa okuva mu mmotoka ye okukkakkana nga bamuwazeewaze ne bamutwala ku yafeesi ye Katonga mu Kampala. Besigye nga tannatwalibwa babyakwerinda ayogedde ne bannamawulire n'alaga nga bw'atali musanyufu eri poliisi ya Uganda kuba basusse okulinnyirira eddembe lya bannayuganda. PC w'ekitundu kino yakulembera obumenyi bw'amateeka kubanga teriteeka lyaleetedde abantu bano bonna poliisi n'ab'amagye bonna be bakungaanyiza wano bamenye amateeka. Ekitegeeza ayina omusango ogw'okulinnyirira eddembe, ogw'okuleetawo embeera emenya amateeka gy'atambuliramu kubanga teriteeka litugaana. W'owulirira bino, hoteli ya Emerald ekuumibwa butiribiri ate nga ne koofiisi za Besigye zisangibwa Katonga Road mu Kampala, nazo abasirikale bazisazeeko tebakkiriza muntu yenna yeesazaawo. Tubanga twagala kwogera ku byaffe, n'olwekyo kiba kituufu era nga kisaanidde Bannayuganda ffe ababadde bakubeera mu lukiiko endaba yaffe ku ntambuza y'amafuta agali mu Uganda. Wali tteeka n'erimu erigaana abantu okufuna olukiiko mu wooteeri. Mwana wa Museveni, mutabani wa Museveni atambula mu ggwanga olwaleero ng'akuba enkungaana ku nguudo mu matawuni ng'akola kampeyini nti ayagala kufuuka pulezidenti. Teri amukwata ku mukono wabula abasirikale gye bali bamwaniriza. Ivwanyana, KTV amalindirire.